simanyi nti osobola okukeera ku makya nga muli bamukwano nnyo n'omuntu ne bukya ku makya nga takwata simu zo nga takuddamu ate nga akwogerako bubi ate nga bw'okebera tojjukira kituufu kye wamukola. Actually nga bw'okebera wamukola more good than harm. N'asalawo to pay you with all the harm. Am I talking to you? When the devil whispers in their ears that your enemy is your best friend. Every time they're laughing at the pastor who made some mistakes. And so let's just pray. The past 7, 8, 10 years. Pastor oyo yabulira enjiri mu Uganda yonna nga teri n'omu kufe yali agibulira. That same pastor preached all over when none of us had preached. Mumanyi abantu abalokokera ewantu awo. Do you know how many people got saved? Nze nnyina ne bamama bange baali baagala okulokoka balokokere. I have my moms who got saved from that place. Nnyina ne bakwano bange ku worship house ng'eyo gye baalategerera Yesu. My friends got to know Jesus from that place. Ne Sitaani akiraba n'agamba ono naggyeyo omutwe. And this one has stood out. Oba boda boda, oba taxi. Oyo pastor yawulirizibwa oba awulirizibwa buli muntu eyali yakyawa Katonda. Everyone who had hated on God listened to that one. Nga ffe tuleekaanye batugamba musirikire muli gwe tutegeera. We are understanding the other one. Kati ne Sitaani n'akiraba. And even the devil saw it. Naye tumusabira. Then we pray over him. Kubanga yaleeta bangi omanyi abantu abaabatizibwangaawo. Do you know how many people would be baptized? Nzijukiranga on every month over 400 500 people nga babatizibwa over church kye yali ebatiza abantu wano 4-5 on a weekly basis. Abantu abaali bava Katonda bonna ne badda eri Katonda. All the people who had left God joined Olizebyo God. Sitaani tabiraba. The devil sees that. Era amulumbira mu maanyi ge. And he attacks you in that same strength and power. Yaggyeyo omutwe. Yalese bangi mu He bwakabaka. has brought many to the kingdom. Ng'ekisaawe wajjula n'ebweru abali ebweru nga benkana abali mu kisaawe. The people outside are equal in number to those who are Naye inside. pasitaani adde ebbali n'asabira ku pasito Who prays okuggyako okuseka apart from laughing n'okwefuula abafaayo. and we mind. Bannange Sitaani mubi naye nga teri asaba. The devil is bad, but we are not praying over. Naye tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood. Tumunyika mu musaayi. We soak him in the blood of Jesus. Kubanga ye taala. He's the light that stands up, Ereeta bangi mu bwakabaka. that draws many to the Kati omubi kingdom. aganja gifu. Now the enemy says, I'll blow that light out. Katonda agikuume. May the Lord watch over that light. Bw'olisabira abalala naawe Katonda alikujjukira ku lunaku olwo. What you pray for others, God will remember you on an evil day. Lwaki osanyuka nga bano bafunye ebizibu? Why do you rejoice when others are getting problems? Gwe bagambe gwe bakubajja mu kiti ebizibu biva ewooli ne bijja ewoono ne bijja ewooli. Naye bwe bibeera ewooli basabire naawe wo tebirituuka. Pray for those who are in trouble. Problems will not come your way. Kale tusabira buli musumba w'omu kibuga. We pray for the pastors in the city, Sitaani gwalumbye n'amaanyi. whom the devil has attacked so much. Katonda eyamuyita The God who called them ali mutaasi. will save them. Twenyika mu musaayi. We soak ourselves in the blood Kuba of Jesus. Sitaani bimunyiiza. It annoys the devil. Gwani okuŋŋaanya abantu. Why do you gather people? Abantu yabasibira mu masabo ne mu bukafiiri gwe n'obajjayo kweye nja kulumba wano nja kuvuma. May the Lord protect every light of this city. Mukama akume buli tabaaza yaffe Kale buli yeekireko. pastor ayimiridde, buli reverend ayimiridde, buli bishop ayimiridde ku mazima. May the Lord protect you and keep you strong. Okulaba omuntu ategeera atategeera. Bw'ayogera bw'atyo nti oh, haina point. Very useless. Naye kale nsaba kutegeeza abantu b'ensi mwenna I'm telling all the non-believers and the people out there in the world, nti church endala oba tezibaagala mujje ku worship house. if other churches don't like you, you are welcome at the worship house. Enzigi ezaffe nzigule. Our doors are wide open. Mujje abasamize, mujje Come you abatamivu. witches, come you drunkards. Mujje Come Yesu abaagala. all you, come all you, Jesus loves you. Bwe tukola ebivulu mujje, bwe tukola service mujje. In our services, in our concerts, you are welcome. Oba ewalala abasumba tebabaagala, ffe tubaagala nnyo mujje nga bwe muli. If others don't like you, come the way you are. Abasiba enviiri, The people with dreadlocks, abasula mu zirooki. the people who sleep in lodges. Omuntu asula mu loogi n'afunamu akagamba oba enkya ngendeko ku kyaki. You sleep in a lodge and early in the morning you say, I better go to church. So nze nawulidde ennaku nga ndaba ate abalokole be bavuma. Please
oba ekyaki endala tezibaagala worship house tuguddewo enzigi actually enzigi tugenda nazijjamu We are going to remove the doors so that you enter. aboonoonyi mujje eri All yesu sinners come and enter wholesale. bayibuli ega nti ne bwe njogera ennimi ez'abamalayika Though I speak as tongues of angels, nga siina kwagala without love, mba nfaanana omukebe oguleekaana I'm a sounding recipe. Jesus. mujje eri yesu mwenna Come to Jesus, all of you. baabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza bangi ne bakaaba singa bamanya ne beeyuna omulokozi naku n'ebikankano tebyandi